بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الأعزاء والنفس بتقوى الله تعالى عز وجل. Abebitibwa amatendo amajjuvu agataliimu bubi bonna wadde obukendeevu bonna lubeerera gatendebwa ne Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu rabbul izza asse ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna. Ab'ebitiibwa, Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti la ikraha fi ddini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Tewali muntu yenna gubakaka kuyingira mu ddiini busiraamu. Allah tabaraka wa ta'ala natugamba nti qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Amazima gasigala meeyolefu nnyo ku bubuze ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba nti inal halala bayyin wa inal harama bayyin. Mazima ebyakkirizibwa byeyolefu n'ebyaziyizibwa nabyo byeyolefu. Kati Allah tabaraka wa ta'ala atugamba ti la ikraha fi ddini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Tewali gubakaka kuyingira ddiini busiraamu oba kunywerera munaga nti twampaka olina obubeeramu. La, si byampaka. Olina okwekolera, olina okukola kyowulira nti gweoyagala gwe nga gwe bwebanga yentegeerayo nti si byakkaka. mu kubeera nga si byakkaka ne Allah asigala akugamba nti qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Amazima gasigala meeyolefu nnyo ku bubuze. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti alam naj'al lahu 'aynayn, saakutonda oba saatonda omuntu nga alina amaaso abiri, wa lisana wa shafatayn, alina olulimi n'emimwa ebiri, wa hadaynaahu najdayn. Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga amulungamya wakati w'amakubo abiri. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. bwe kibanga Allah tabaraka wa ta'ala yatuma ababaka balagire abantu babayigirize butaba bateekeddwa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. wajtanibu at-taghut, beewala okusinza ebyo bitagwanidde kusinzibwa. Kaakati y'ensonga lwaki tukugamba oba ensonga eno Allah tabaraka wa ta'ala tutegeeza nga atugamba nti la ikraha fi ddini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Tewali gwe bakaka kuyingira busiraamu. La, tebakukaka. Gwe muntegeera yennafu gwe gamba nti si byampaka ogaane giyingira, gwe kola kyoyagala. bw'obeera ng'okoze kyoyagala, Allah tabaraka wa ta'ala mwana wattu atutegeeza mu suratu al-kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu suratu al-kahfi n'atugamba nti qulil haqqu min rabbikum, bagambe amazima agava eri mukama wammwe Allah. faman sha'a falyu'min. qulil haqqu min rabbikum, bagambe
amazima agava eri mukama wammwe Allah si byampaka gwe mugambe bugambe nti munnange ensonga kaza wa kaza gano ge mazima waqulil haqqu min rabbikum era gwe bagambe waqulil haqqu min rabbikum era gwe bagambe amazima agava eri mukama wammwe Allah faman shaa falyu'min abagagadde amazima nga gamujjidde falyu'min agakkirize ate waman shaa falyakfur abatagagadde agaleke naye bw'obeera ng'olesa amazima gano wadde si byampaka la ikraha fi ddiini qad tabayyana rushdu min alghayy tewali gwe bakaka kuyingira mu ddiini busiraamu naye amazima gasigala meeyolefu nnyo ku bubuze alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn kino kibuuzo fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhibun fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhiban kyekiriwa mu byengera bya Allah kyetuyinza okulimbisa mu bantu n'amajinni wallahi tekiriiwo kakati waqulil haqqu min rabbikum gwe abantu bw'obeera ng'otuusa babuulira ekyo kyennyini amazima gennyini agava eri mukama wammwe Allah subhanahu wa ta'ala faman shaa falyu'min abagagadde agatwale waman shaa falyakfur oyo abayagadde agaleke agawakanye tagakkiriza togakkiriza bireke si byampaka naye gwe agaganye inna a'tadna lidh-dhalimina nara mazima Allah yateekerateekera abalyazaamaanya abagatta ku Allah n'ebintu ebirala bakyewaggula abatakkiriza mateeka ge Allah yabateekerateekera omuliro jahannam oba Allah tabaraka wa ta'ala yabateekerateekera omuliro mu kubeera ng'embeera bwetyo bwefaanagana Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti naye omuntu ono abeera akkiriza amazima gano faman yakfuru bitaghut oyo abeera wakanyiza ekiyitibwa taghut nawakanya shaitan wa buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'min billahi n'abeera nga akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil'ulwati alwuthqa mazima aba yeekutte ku ŋŋangwe ennywevu eya la ilaha illa Allah la nfisama laha etagenda kukutuka oba etalina kukutuka tekutuka wallahu sami'un alim wallahu sami'un alim Allah awulira era kakensa nnyo ku buli kyonna kye tukola kaakati ab'ebitiibwa ojja kwesiŋŋaana ng'abantu ebintu babitwala nga bya muzannyo era oli bajja n'omugamba nti munnange wategedde wandibadde nga okkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ng'agamba era wallahi nze ndi mukkiriza era ne taata wange musiraamu agezaako kuwa obujulizi shaitaani yeebumuwa mu kubeera nga bwetu bwe muwadde byonna byonna ojja byogera naye mu kubeera nga byonna obyogedde Allah tabaraka wa ta'ala ajja kuleka obyogere naye kimanye nti buli lw'onookola omulimu gwonna ne gubeera nga gulimu okugattako Allah oba ng'osinze kye kitali Allah anti osobola okweyibaala kuba juzi abaganda balina enjogera eyogera
egamba nti newaaba Kiina ndyayo ewaaba Kiina ndyayo. Eri omuntu ayinza okugamba wano mu Buganda n'agamba nti jangu tulye ng'akakasa, newabeerawo oli ayinza okugamba nti jangu tulye fili haqiqatan nga tolabawo kyakulya, naye naga jangu tulye naye ng'akukwenya alimba, n'ate omulala najanga jangu tulye naye ng'akakasa. Kakati ewaaba Kiina bw'oba okwata ekkubo n'ogenda n'olyayo. Kakati twala ayati zino Allah tabaraka wa ta'ala lwaki agambye nti waqulil haqqu min rabbikum, era gwe bagamba amazima agava eri Allah tabaraka wa ta'ala kyetufunamu nti tokuba bikonde bw'oba otuusa amazima. Era faman shaa falyu'minu, oyo abeera agaagadde amazima agatwale, naye faman shaa falyakfur, oyo abeera taagaagadde oba oyo abeera ayagadde yawaga nga teyagadde mazima yawagawakanye tagakkiriza. Tokkiriza Allah muleke, kuba gwe obutakkiriza bwo Allah miskin au miskina tekirina kikikendeeza ku Allah tabaraka wa ta'ala ku bufuzi bwe, oba bw'omukkiriza tekirina kyeyongera mu bufuzi bwa Allah. Bimaana nti gwe bw'osinza Allah takufunamu, ate bw'otamusinza era tafiirwa. Naye gwe buli lw'osinza Allah subhanahu wa ta'ala oba owona okugwa mu busungu bwe yakutonda Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati omuntu yenna yabitwala nti eribu ebityo nti la ikraha fi ddiini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi. La ikraha fi ddiini, tewali gwe bakka kuyingira mu ddiini Busiraamu kati lwaki munkaka. Nedda Musiraamu teri byakukaka, wabula mukubeera nga tetukase naffe amazima tugatuusa mu mirembe teri gwe wakuba miggo baga nti bweba tosiraamusa tugenda kukuba. Tekiriiyo, kuba olw'ensonga qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, amazima meeyolefu nnyo ku bubuze. Bwe gabeera nga amazima meeyolefu ku bubuze, kakati gwe abitwala nti ayati zino zaakuta n'ogenda nga bw'okunnumba ng'embuzi eyasizza entamu anti yo terya nfumbe, si bwe guli? Kale Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna yafanga amugattako. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ajja kusonyiwa oyo gwalibeera ayagadde, bimaana nti ataakola kyonoono kiyitibwa kugattako Allah. Allah ajja kusonyiwa oyo yenna eyasobya naye nga kyeyasobya shiriki, kuba al-kabairu dhunub, amadhambi amanene yanqasimu ila qismain, gateekulwamu emiteeko ebiri. Emiteeko egyo ebiri, awalan ogusooka gwe muteeko gwa shiriku ogw'okugattako Allah tabaraka wa ta'ala, nga gwogwo kasita ogugwamu n'ofa nga teweenenyezza Allah jalla jalaluhu wakukooca muliro ebbanga lyonna. Niwabeerawo amazambi amanene abaddu ge bagwamu bagetugwamu nga wallahi manene, naye nga Allah tabaraka wa ta'ala ajja tubonereza oluvannyuma kyaddaaki oliyingira ejjana, naye nga kyewakola kiri ekintu kitya kimu tewagattako Allah. Naye omugezi yenna buli lwawulira nti kano akantu kajja muviirako Allah omwokya omuliro agezaako kewala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah ajja kusonyiwa oyo gwalibeera ayagadde eyasobya ekisobyo kyeyasobya kyonna oba ebisobyo byasobya byonna nga temwalimu kugattako Allah. Omanyi ate abo basobologa nti batutadde mukulu. Kakati mu nsonga efaanaganako bwetyo Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti waman yushrik billahi, oyenna waman yushrik billahi, oyenna gwe gatanda oba oyo yenna agezaako n'afuna endowooza enkyamu n'agatta ku Allah n'ekintu ekirala, faqad dalla dalalan ba'ida,
mazima ajja kubeera abuze olubula olweyolefu. La faqad dhalla dalalan ba'ida, mazima ajja kuba abuze olubula olwewala ennyo. Oyenna waman yushrik billahi, oyenna agatta ku Allah n'ekintu ekirala, faqad dhalla dalalan ba'ida, mazima ajja kubeera abuze olubula olwewala. Bimaana nti tagenda kuva mu busungu bwa Allah ebbanga lyonna. Waliyadhu billah, tusaba Allah wekitiibwa atutaase. Ab'ebitiibwa twalaba mu kitabo kya Sheikh ayitibwa Muhammad bun Jamilu Zainu. Sheikh oyo yatugamba nti ekiyitibwa shiriku, ashiriku al-akbaru wa anwa'uhu, shiriku omunene n'emiteeko gye. Tugamba nti ma huwa shiriku al-akbaru, shiriku omunene yaliwa? Shiriku omunene, aljawab, Sheikh agamba nti ashiriku al-akbaru, shiriku omunene huwa sarufu an-naw'i, kwe kukyusa omuteeko gwonna min anwa'i al-ibada, mu miteeko gy'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala li ghayri llah, noweeranga okola ekyo kyonna ekigwa mu muteeko gw'okusinza n'okikolera ekitali Allah tabaraka wa ta'ala, kaddu'a, ng'okusaba, wadhabuhu, ng'okusala nga tosala ku lwa Allah, wa ghayri dhalik, n'ebirala ebitali ebyo. Waddalilu qawluhu ta'ala, ne mu bujulizi bwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Era tosabanga ekyo ekitali Allah oba ebyo ebitali Allah, ma la yanfa'uka, tebisobola kubeera nga bikugasa, tebirina mpeera gye bigenda kuwa oluvannyuma lw'okubeera ng'obisinzizza, wala yadurruka, wadde okubeera nga bikuvunana lwaki tobisinzizza. Fa in fa'alta, oyenna agweka n'atanda n'akikola n'asaba ekyo ekitali Allah tabaraka wa ta'ala, fa innaka idhan min adh-dhalimin, mazima ali mu abo abalyazaamaanya, mazima obeeramu abo abalyazaamaanya. Ate adh-dhulumu huna ay al-mushrikin, ojja kubeeramu abo abagatta ku Allah n'ebintu ebirala. Kaakati ab'ebitiibwa, wano tetweyibaala. Omuntu nojja n'otandika okugamba nti olw'okuba gwe Fatima, yegwe Kulthum, yegwe Zainabu, yegwe Ismaila, yegwe Bashir, alhamdulillah gwe Daud, n'obeera nga bw'otyo bw'olaba eriyo abaddu abasaala naye nga bagatta ku Allah. Mu kubeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaaluhu atutegeeza nga atugamba nti wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, ne mu bantu mulimu abagamba man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, bagamba ntwakkiriza Allah wa bil yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero, wama hum bimu'minin, nenga wamu n'abakkiriza bawangala wamu n'abakkiriza nabo balaba nti bantu bano ddala kituufu bakkiriza, naye mu kubeera nga bali mu mbeera efaanaganako bwetyo, wadde bagambye nti nno bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, ate mwana wattu wamu n'ekyo nga si bakkiriza, ensonga eno eteekeddwa okubeera nga mu bantu mweri. Ne Allah tabaraka wa ta'ala tugamba nti yukhadi'una Allah walladhina amanu, abantu bano bakwenyakwenya Allah wamu n'abakkiriza. N'agamba nti wama yakhda'una, wabula tebakwenyakwenya Allah n'abakkiriza, illa anfusahum, wabula bakwenyakwenya myoyo gyabwe bo bennyini, wama yash'urun, lwakuba bo tebakimanyi bumanya. N'agamba nti fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada, balina obulwadde mu mitima gyabwe, obulwadde bw'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, emitima gyabwe tegiggulira, asaala amanyi,
nti tulina ebibbo by'abalongo asaala amanyi nti bw'owasa omuntu w'ekika ky'eŋŋonge bw'oba wowasa omukazi omweddira ekika kye kimu oba n'ofumbirwa omusajja afaanaganako bw'atyo mwana watte oyubuka ebyo ng'abitya nga bwe yandikidde Allah tabaraka wa ta'ala naye nga wayuhibbunahum ng'abyagala nnyo ka hubbillah ma huwa shirkul akbar bannange shiriki omunene yaliwa ashirikul akbar shiriki ayitibwa nti munene huwa sarfu naw'in kwe kukyusa omuteeko gwonna min anwa'i li'ibad omuteko gw'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala li ghayri llahi n'obeera ng'okikolera ekyo kitali Allah tabaraka wa ta'ala kaddu'a ng'abaddu abagenda ne basaala olijja genda akwate kuba asaale naye ng'ebigendererwa bye si byakutendereza Allah tabaraka wa ta'ala la wallahi wabula ng'ekigendererwa kye baseeka bammanyi bwe ndiba nfudde oba nga nfiiriddwa banziikireko oba ngenda kuwasa bannyambeko omukyala n'osinkana emiteeko gy'abakyala nga mulimu abakyala ye ng'okwambala jilibaabu tekitwala nti teekawo bulala gyambala lwakuba bbaawe ye mutabuliiki embeera nga bata baddu bafaanagana naye ani anayingira eddiini ya Allah ani anayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaabanga bwetyo bwe tugenda okuwangaala era tusinkane Allah nga tufaanaganako bwe tutyo omuntu ono abeera mushiriku ddala nga tategedde nti nno okwambala jilibaabu amuru min amrillah nti kiragiro mu biragiro bya Allah n'akikola olw'okuba bbaawe addidde kabbaaki miskin kaasinza min dunillah hatha an-naw'u min anwa'i al-ibad muteeko mu miteeko gy'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala ate gw'okyusizza n'okolera ekyo kitali Allah tabaraka wa ta'ala era bafunamu obutakkaanya n'omusinga nange akutte kuba zeewalala omusinga naakubye blouse sikati na blouse akumba mu kkubo kino Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah yakindaga waliwo omu ku bakyala mu bakyala bensomesa ekawempaawo naye omukyala yali ayambala jilibaabu wallahi nejuzi twasisinkana liiso ku liiso naye nga yasiba amaviiri ayambadde empale emimwa ate yava mu buwambe eddiini buwambe la ikraha fi ddin la ikraha fi ddin tiwaliwo bakaka kuyingira mu ddiini busiraamu naye ekimanye teqad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy amazima gasigala meeyolefu nnyo ku bubuze faman yakfuru bittaghuut bwekasitowakanya buli kyonna ekisinzibwa kitali Allah tabaraka wa ta'ala wa yu'min billah n'obeera ng'okkiriza Allah tabaraka wa ta'ala faqad istamsaka bil'ulwati lwuthqa mazima oba weekutte ku ŋŋanga ennywevu la nfisaama laha etagenda kukutuka wallahu sami'un alimun Allah tabaraka wa ta'ala awulira era mukenkufu mumanyi ab'ebitiibwa tuubu ila Allah tudde Allah tabaraka wa ta'ala naye tunaabeera nga tetwenenyereza Allah n'okwetereza n'okwekyechinga mu mbeera zaffe zonna ezikwatagana n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne tubeera nga tukola ekiyitibwa ibada oba nga tukola eddiini busiraamu eno ala aljahal kubutamanya tugenda kusinkana Allah nga tetumusinzangako subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh